mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Phase 256 mbaniriza ati olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziire okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kulaba ebintu 6 ebikyasinze okubeera nga byonoona omukira gw'omusajja. Ekisooka kwe kubeera nti bikumalamu amaanyi g'ekisajja. Ekyokubiri kwe kubeera nti ogenda fuuka musajja luyongoyongo. Omukira gwo ne gukogga ne kafuuka bwe kati, akaali akanene nga tekakyategeera, akaalina amaanyi nga tekakyalina maanyi, nga bw'oyima obeera lupiirapiira ate nga luli munange walinga toli bw'otyo. Ekisooka sigala. Sigala oyo gw'olaba alimu ekirungo kye bayita nicotine. Nicotine si mulungi eri omubiri gw'omusajja. Ekisookera ddala agenda kuviirako buli bw'omunywa oba buli bw'obeera ng'onywa nnyo sigala, woba onywa once in a while it's okay. Olumu it's not bad, but ekiwoomereze kizaala enkenku. Ate buli kintu ky'olaba ekirina ebirungi bye kirina ne disadvantages. Ng'ezimu ku disadvantages ogenda okufuna kwe kubeera nga w'oba ng'oli munywi wa sigala mulungi. Ekisooka omukka ogwo gw'osika oyingiza ofulumya gudamaging kye tuyita blood vessels zo ekireducing oba ekikkakkanya oba ekikendeeza ku ntambula y'omusaayi mu kasoloko. Then buli bw'ogenda ng'okibeerako like with time ogenda kwesanga nti kati oyima naye omukira guba gulebera oba guba munafu. Ate era wagumala okulebera amaanyi oba tokyayina tosobola kubeera ng'operforming ebitegeera. Nicotine oyo obuzibu bw'ayina oba ekintu kyasobola okukola ku kasoloko alowalinga oxygen supply mu tissues z'omubiri. Mujjukira akasolo kaffe oba akasolo kammwe akasolo k'omusajja kalina tissues. Sigenda gamba nti kali made of only tissues kubanga kalina ebirala bingi, but tissues is one of the main components ez'akasolo ako. Kati just imagine nga tekasobola like tissues ziri weak, tesobola kutambuza oxygen oba musaayi bulungi, kyekivaamu kwe kulebera. Namba 2, omwenge ogusukkiridde. Akenga ak'olumu si kabi, once in a while it doesn't hurt, n'onywako ak'olumu, naye ekikitta kwe kubeera ng'ogunywa n'oyitiriza. Ng'era bw'olaba omusaayi nga bw'olaba sigala bw'alina nicotine, ate gwe omwenge ekizibu kye guyina gureducinga obwagazi. Akenga akatini bwe kati kaleeta obwagazi. Glass kamu. Naye bw'oba ng'oli muntu anywera ddala wamma ekicupa n'okikuba wali n'onywa ekirala, ogenda kwesanga nga nerves zo ne hormones zo zibeera affected. Kati mu kubeera affected ogenda kwesanga nga munaito kyalina bwagazi bwa kubeera nga ozina omukyala. Ate buli obeera nga tolina bwagazi nabagamba omuyimmo gw'omusajja oba okubeera nga amaanyi g'ekisajja olina okuba n'obwagazi, ate olina okuba nga omusaayi gutambula bulungi nervous system ekola bulungi. Kati bino byonna bigenda kubeera affected. Just imagine ekintu kimu nga kya-affecting ebintu 3 omulundi gumu. Kireducinga hormones ezo zolaba tulinako testosterone, tulinako serotonin, ezo zonna serotonin, ezo zonna zolaba zibeera lowered. Buli we zibeera lowered obwagazi bugenda. Ate ng'era tulinamu nerves ze zitambuza signals mu mubiri gwo. Signals ezo ziri responsible okubeera ng'omaintaining omuyimo gwo oba ng'oyima n'okuyima. Kati ojja kwesanga nga gw'osobola okutambulayo luutu emu bbiri opu ng'akasolo kagwa nga tokyasobola kubeera n'amaanyi. Namba 3, obukyafu. Obukyafu olinza kiraba ng'ekiti naye ate ekikyasinze okuaffectinga abasajja. Buli bw'obeera nga teweeyonja bulungi naddala abasajja abatali batayirire, gwe wena atamanyi kweyonja, ogenda kuŋŋamba nga lwaki simanyi kweyonja. Mukwano kisobokera ddala onaaba naye nga by'onaaba si bye bituufu by'onaaba. Kati gwe wena atamanyi kweyonja, nja kusaba ogenda onoonye omusomo oguliko ennaaba y'omukira. Ndowooza ennaaba y'omukira entuufu. Ku Ssenga Phase 256 YouTube channel oba ompuliridde ku YouTube, ku Facebook oba ompuliridde ku YouTube, kuno kwennyini wandiikamu ekigambo ekyo ennaaba y'omukira, ojja kulaba engeri gye tunaabamu bulungi nnyo instead of okulilayinga just ku mazzi. Manya kunaaba kuno kwa bulijjo. Omusajja atali mutayirire waliwo kye tuyita smegma oba waliwo obukyafu obubeera wansi w'ekigundi w'ekiriba ekyo. Kati obukyafu obwo bugenda kutuuka bukole build up oba building up. Buli building up buzaala bacteria. Bacteria yegenda kuvaamu okuwunya obubi, ogenda funa kye tuyita fungal infection. Fungal infection yekwata wano ku kitwe waggulu. Kati ekitwe ekyo buli we kibeera nga kirwadde tosobola performinga, because if you have that fungal infection it is either akasolo ko kali too sensitive oba si kyo kanaabinga. Kati okaba too sensitive oluyingirayo mala mu dakiika 2 wekanaabinga Katonda n'akuyamba kweko okuzina nga togwa kye tuyita delayed ejaculation. So olina okubeera nga weeyambayambanga gwe omuntu
obanga weetereza ne weeyonja bulungi. Bw'oba onaaba ekiriba ekyo tukisika n'okizza wansi n'onaabawo bulungi n'opantingako n'okisika n'okizza waggulu. Si just kunaaba bunaabi. Gwe woba oli circumcised gw'oli ku gundi nnungi. Naye abasajja abali uncircumcised mu riski muyina nnene nnyo ey'okufuna bi-infection because of that smegma build up. Namba 3, okwegattagatta na buli muntu. Bannange, mwegattagatta na buli muntu ate nga temwambadde bupiira. Ate buli weegattagatta n'omuntu nga toyambadde bupiira, obeera ku risk ey'okufuna infections. Tulinako gonorrhea. Gonorrhea yenziku ndowooza, which is very dangerous eri akasoloko. Kuliko herpes, oba nabyo birwadde biri awo. It's herpes, yeah? Naye kirwadde kiri awo kya-affecting akasolo. So olina okubeera nga weegendereza abantu beweegatta nabo, kubanga si buli muntu gwe weegatta naye nti muyonjo, si buli muntu gwe weegatta naye nti talina birwadde. Ate nno nga n'abamu bino ebirwadde kasita bikwata bigenda kuleetera okubeera nga tosobola kuzaala bulungi, abalala ogenda kubeera nga tosobola wadde kubeera ng'opafominga. Kati olinza okubeera ne kandida manya ne gonorrhea n'obeera ng'osobola okupafominga. Olaba ne syphilis ye gundi ono bamuyita batya? Kabootongo. Olaba ne kabootongo kennyini affecting akasolo k'omusajja. N'obeera ng'amaanyi tokyayina bulungi naye nga kabootongo yakuviiriddeko obuzibu. Ate kabootongo aluma. Mumwegendereze. Kati ekirala n'ekirala kye mutafaako, obwo bwandaweya bwe mwambala obwo bubakwata. N'oyambala kandaweya ne kakulippa bwe kati. Omukiro gwo gw'olaba guyimayima buli ssaawa. So teguliiko nti no gw'oyima mulundi gumu olunaku oba ebiri. Kati imagine oyimye tegusobola kuyima nga gwineyima, ekivaamu kwekwo okubeera nga gugenda kubeera nga gugira gukola kaavu oba gweweta. Then ate n'ekirala woba oyambadde kandaweya ako nga kakutte bulungi ng'ate obudde bw'olimu bwa bbugumu, kati nga mmwe abawangaalira Dubai, abawangaalira Sudan, abawangaalira Iraq, mu nsi ezo ezirimu gundi Oman, Saudi Arabia, ensi ezirimu ebbugumu eringi, teweetaaga na bwandaweya obwo. Abamanyi ku mpale ku bagundi ku bwandaweya bw'abana Abawarabu bwe bambala, balina bwandaweya bwe bambala, sandaweya ntandaweya ng'empale mweze mwambala e Uganda. Bayambala bibeera nga bushoti naye nga kali free, nga kali free, tekalina na zupu wano because of the heat. Babukola bwa white, obumu bwa black but mostly white, bugira mu white. Kwegamba kalina engeri gye kaleetera akasolo okwetaayo, oli ne waba ayimye kasobola okwetaayo obulungi. Naye ebbugumu eryo buli wali ebeere yeyo ligenda kuviiramu okubeera nga likatinga off, li affectinga blood circulation ne production y'enkwaso. Bbugumu just nga lerireese obwo obuzibu. Kati ogenda okutuuka mu nsonga za njabala, toyina amaanyi bulungi, ate n'amaanyi ogavuddeko, enkwaso ozaala naye z'ozaala ntini, ate ne w'obanga ozireese nnema, bati nga ki ekiviiriddeko ekyo bwandaweya bw'oyambala obwo oluusi n'ebbugumu eryo. So it's easier or it's better okwambala olugoye oluli free oba okwambala underwear eziri free. Ekirala kwe kubeera nga gwe tofaayo munnange egenda mu ddwaliro. Omuntu ajja bulungi nnyo n'aŋŋamba wano eno senga feeyi nina obuzimba bunkutte wano eno. Like seriously, I'm not a doctor. I always tell you this. And even if I was a doctor, do you think I'm the right person you should be telling this? Don't you think you should be going to the hospital? Mugende mu ddwaliro babakebere. N'omubuuzi obadde nakyo bbanga ki? Myezi 2. Obulumi nno bunnuma nga n'okulumwa alumwa n'omubuuza naye gwe even serious with your life. Bannange mubeere serious. Gy'okoma okuba n'ekirwadde kyonna oba n'ekimbe n'okireka nga tokitreatinze ate kizaala ebimbe ebirala. By the time you go mungenda mu ddwaliro bankebere nga omugejjo, stress, high blood pressure, diabetes, ebyo byonna. Oluusi bino obubonero tubufuna nga bukyali naye ne tugenda okwetreatinga. By the time you want to treat ogenda kwesanga blood vessels zonna ziri awo zaayonooneka dda, ziri blocked, tokyalina maanyi. Naye nga effect yava kubeera nti you neglected your medical conditions. Then akalala kwe kubeera nga weemazisa aggressively. Nabagamba nti okwemazisa si kubi, but bw'okikola nga kiri rough tekiba kirungi. That roughness egenda kuzaala kye tuyita death grip syndrome, egenda oluusi okuviirako injury or like damaging of erectile tissues bo, egenda kuviirako irritation, ekisooka tobeerako na oil tokola kigo just kwemazisa okwo kugenda kuleetera okubeera nga munaye tokyapafominga bulungi. Kyovola abantu abasinga abatunda eddagala ly'amagayisajja, omuntu yali yeemazizzaako kubanga bakimanya abasajja abasinga mwemazisa n'abafumbo no beemazisa. Kale byebyo nakengendo sembyayo munaye kwe kubeera nga gwe muntu asobola okubeera nga tofaayo ku discharge yo ng'omusajja. N'obeera omwezi gumu myezi 2 olina obulumi mu kasolo naye oli fayini.
genda mu ddwaliro bakujjanjabe before it's too late. Nensigala nga nzisenga Face 256 mubeere bulungi mweraba temujja ng'oko. Yeah, yeah.